Okay. Tuli wano mu kibuga Kampala. Ndoza tulabika bulungi. Tuli wano mu kibuga Kampala. Ndi wano nono mukyala angambye alina ebibuuzo bye byagala okumbuuza ku kifo ky'obwa Lord Mayor. Bwe bikalubye nga mbidduka. Siyina gafa. Amanya gange. Eska. Yes. Mbuuza Lord Mayor. Yenyawo. Kubizibu ebitusombwa mu kibuga Kampala. Yenyawo. Ng'emyalo egiyitiridde. Mukoka. Gye tukolera batumenya. Tugenda yambibwa tutya? Njagala mbagambe nti obukulembeze bubadde mu muzannyo. Kati ebikolwa bikoze eki bizze. Ekibuga kirwaningibwa ekitongole ekimaze emyaka egiwerera ddala 15 naye nga tekifudde ku bannansi. Ngenda okulaba nga byonna ebikolebwa enteekateeka zonna bisooka kwebuuza ku mmwe. Kino mukyetaaga, bwe muba mukyetaaga nga tukikola. Bwe muba temukyetaaga nga tukiwa abalala. Ensonga y'emyala girina okugogolwa. Emyala kanso erina okuba nga ekikola routinely. Sigamba nti ssente z'emyala zizze ziriiriddwa. Ate nammwe tusooka bwe tuba tukola emyala tusooka kumanya abantu abeetooloddewo. Bannaye temuwoggana. Ngenda basiba mmwe. Temuwogganira mu kamera. Kamera enyize. So, ensonga y'emyala tugenda okulaba nga tetunnabakola mwala ki ogusaanidde kozi kati awo wansi awo mu Kampala Central wawe emyala nti emmotoka zipaakinga oluusi ne zikola ki ne zigwamu. Tugenda kola emyala nga gitwala butwazi mazzi gakulukuta bukulukuzi tewali kiwalira kulemesa nteekateeka ya kibuga. KCCA ekitongole kigenda kusooka kiveewo tukirebranding tumanye abantu abatuufu abalina okubaweereza abatali batuufu tubajje mu kibuga. Londa Ssenyonga Moses. Emmanuel Moses Ssenyonga, aspiring Lord Mayor 2026.